Bannakooti y'amaka mu bitundu ebyenjawulo bongedde okwagaliza Omulongobaabirye Sarah olunaku olw'amazaalibwa olulungi nga kwe kuli Olugino wa Mulongo. Abantu bange assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu. Mukama waffe yeebazibwe, Mukama mulungi era nga ze mbeera ze weewaawo. Olunaku olwaleero ziri ennaku z'omwezi lumu, omwezi tuyingidde mu gwa Desemba, omwaka tukyali mu 2025. Olunaku luno olwaleero ffe nga bannakooti y'amaka tululindirira nga mbaga, oba oliawo tululindirira n'okusinga bwe balindirira Krisimansi. Olunaku luno olwaleero ge mazaalibwa g'omulungi waffe, maama w'eggwanga, omuwaanyirizi w'abantu, omununuzi waffe, buli omu nga bw'alina okumuyita oba buli omu nga bw'amuyita champiyoni waffe, CEO kooti y'amaka, Maama Africa, Ndiboogeza, Mutesi n'amalala amannya mangi nnyo. Muneegatteko olunaku olwaleero tuyozeeyoze maama waffe Omulongobaabirye Sarah okutuuka ku lunaku luno olwaleero. Ekyamazima tutandika omwaka guno nga tetumanyi tugenda kugumalako tutya. Olunaku olwaleero kati olwo maama waffe ye aba amazeeko omwaka gwe, era tumwozaayoza okutuuka ku mazaalibwa gano newankubadde ng'agatuuseeko mu mbeera etali nnyangu, mu mbeera etali nnungi. Naye maama waffe Omulongobaabirye Sarah tukwozaayoza maama, tukulisa okutuuka ku lunaku luno kubanga bangi baagala otuuka ku mazaalibwa gaabwe naye Mukama n'agamba tojja gatuukako. Tusaba Mukama Katonda ayongere okutukuumira, tusaba Mukama Katonda ayongere okukugabirira, tusaba Mukama Katonda akulabire emabega ne mu maaso, akukingiriza abo abataagaliza, ab'amaaso oba ab'agaaso, ab'ensalwa bonna abatwale wala. Tusaba Mukama Katonda ayongere okukugabirira kubanga buli lwayongera okukugabirira naffe oyongera okutugabirira. Maama, tukwagaliza buwanguzi mu buli kyokwatako, tukwagaliza birungi byereere. Nsaba Mukama Katonda akuwe, akugabirire. Nsaba Mukama Katonda akugumye mu mbeera yonna gy'oyitamu olwaleero. Si nnyangu naffe bennyini abakikugamba, lwakuba nti kyatondebwa nti tulina okukikugamba nti maama guma, naye ng'okuguma tekiba kyangu, wabula weekwase Mukama Katonda ajja kuyisa mu buli mbeera gy'oyitamu, kubanga ffe ng'abaali bakirozezzaako mu ngeri emu oba endala. Ekyamazima omuntu akugamba nti guma ng'olaba nga atakitegeeza, naye ojja tuuka ekiseera Mukama Katonda akusaasire ogume. Maama, tukwagala nnyo era wootali ffe abamu embeera tetambula bulungi. Ekyamazima tukwagala nnyo Maama Sarah. Maama Sarah buli omu alina ekiti kye mwakwagalira era buli omu alina ensonga lwaki akwagala. Maama Sarah, ffe abamu tugumira ku bigambo byo, ffe abamu olunaku lukya ne luziba nga luzibidde ku bigambo byo, naye olunaku lwaleero olunaku lumu oyinza otulabamu ng'omwezi. Ekyamazima okumenyeka kweyongera, emirimu gye tukola tulaba nga gyekubisaamu, lwa nsonga lwaki tetukyakuwulirako maama waffe. Naye nga kyonna mu byonna tukwagala oli mulamu. Nsaba Mukama Katonda oyo ali waggulu akugumye, akuwa obuvumu, okomewo nate otuweereze ng'oli mulamu. Happy birthday Omulongobaabirye Sarah. Happy birthday maama w'eggwanga. Happy birthday my diehard Omulongobaabirye Sarah. Nkwagala ebitagambika. Saba Mukama Katonda akukuume. Assalamu alaikum.